Kuzanya muzanyo. Amanya Katumba Kenneth nga nze muwandiisi w'ekyalo kino Nakisunga. Twafuna ekikangabwa kino mu nnaku nga nze nakiwulira mu nnaku nga 2 emabega nga bagamba nti omwana ono Eliya yagwa mu mazzi Malaysia. Twafunye entiisa yabadde y'amaanyi nnyo era tujja notandika okubaako engeri gye tukungubagana ne taata we. Kale kwegamba embeera eri wano si nnyangu. Basabye obukadde 35 tusobola omufu asobola okukomawo naye munnange akasente tewali katubale tusaba singa eriyo ne ku bantu abasobola otuyambako otukwatizaako omukulu w'omukulembeze w'eggwanga singa abalaba embeera ng'eno atuyambeko tusaba atuyambeko buyambi. Nga mufu wabirabi. Nabo byetaaga. Siria polisi mansi aberewe. Kwa mwana waffe yafiiridde eyo gye yagenda okukola naye tetulina kyakukola. Tusaba gavumenti etuyambe etukwatizeeko tulabe ng'omwana waffe agibwayo aleetebwa naye tetulina kye tulina. Twegayirira bwegayiriza gavumenti etuyambe. Yali agenda akole yayiye ekifunu abeerewo naye amawulire ge twafunye nga bamujja mu mazzi ebyo byonna twabirabye naye tetumanyi naffe kye yafudde kuba twalabye bamujja mu mazzi. Naye twetaaga buyambi kuba obuyambi tetubulina. Embeera gye tulimu mbi nnyo. Oba okumugjayo tusobole okumuzinga. Tubadde tusaba gavumenti ba MPs bonna batuyambeko batukwasizeeko kuba tetulina kye tulina. Abadde amaze ebbanga ki nga agenze ku Kyeyo? Omwaka gubadde guweze. Nze Yusufu Zini. Mbeera wano Nakisunga. Mutabaniwe y'ani? Mutabani wange Eliya Mayanja. Eliya Mayanja. Alina emyaka ng'emeka? Emyaka 35. Amawulire g'okufa kwe gawulidde ddi? Watandise gawulira ddi? Amawulire twagawulidde jjo ku Friday. Twabadde tuli wano nga omukulu omu ku bantu baffe mulirwana waffe yamuteerako omukono ku passport okugifuna. Twabadde tuli wano ng'atubuulira nti mutabani yafunye obuzibu obw'ebirya. Netusooka ne tukiwakanya netugamba omuntu twakwogera naye wiiki eri eyaggwa n'ambuulira byonna ebiriyo n'embeera zaalimu. Naye ntusooka okuwakana. Mu kuwakana naga nti muzeeyo ebintu bituufu okutugirayo ebifaananyi bye nga bamunnyulula bamujja mu mazzi ne bamuteeka ku katanda nga ddala omuntu yafa ng'era yoyo omuntu waffe.
ng'abannambooze ng'abo n'abalala bonna abakulu abayinza mu gavumenti otuyamba ne batukwatira ekisa ne tujjayo omwana waffe ne tumuleeta ku butaka wano tumuziika. Bwe buzibu bwe tulina. Amazeyo ebbanga ki? Amazeyo omwaka gumu. Muganda waffe twakoma kugenda naye lwakusatu ng'ali bulungi, natugamba gyali mulungi, naye ebyaddako twagenze okuddamu biwulira nga si mawulire malungi, era nga bamunyuludde okuva mu mazzi naye ng'ekyamutuukako tetwakimanya wabula okumulaba mu bifaananyi nga bamaze okumunyulula nga mufu. Awo naffe twaguddemu ekikangabwa eky'amaanyi ennyo. Abawa omukisa. Tugenda amannya. Amannya mpitibwa Wetaka Jestine, muliraana w'omugenzi. Ennaku zaali 2 emabega nafuna essimu ku ssaawa 1:25 ng'enkubira essimu yesaasobola okugifuna. Yali missed call. Okuddamu okuritaaninga call waliwo omusajja yankubira ng'agamba ati ava mu Malaysian Embassy, Ugandan Embassy eri e Malaysia, ng'aŋŋamba ati nze Wetaka nasemba omuntu okufuna passport naye omuntu oyo bwe yatuuka eyo yafa. Ekintu ekyo saakijjukira nti nakikola newakubeerawo n'endowooza nti oba abafere be bali mu kukola emboozi ezifaanagana bwe zityo nemuyiginowaringa. N'addamu emirundi egiwera ng'agamba ssebo tusaba otuwa obudde, omuntu gwe wasemba okufuna passport yatuuka eno n'afuna obuzibu. Okukakasa ebyo yansaba enamba yange ya WhatsApp okugenda okuteekako ebifaananyi ne evidence eraga nti ze yamuteekerako omukono, nga mutabani wa neighbor wange kituufu yajja ng'ayagala kugenda ebweru, requirement y'okufuna passport nze yamuteekerako omukono. Kwe kumubuuza kiki ekyatuuka, n'agamba nti Mayanja Elijah yafiira mu mazzi, baamunyulirayo mu ggwanga lye bayita Laos. Mu Laos omwo temulinayo Ugandan Embassy, baakolaganye ne British Embassy okufuna information eyo kubanga Malaysia, Uganda erina ekitebe mu Malaysia. So ge mawulire ago engeri gye nagafunamu nange nesobola okutuusa ku neighbor wange tegaali malungi, bwe kityo bwe kiri. Omwoyo gw'omugenzi Katonda aguwumuza ekisa.